Medi kyenjagala okumaliriza nakyo nti nze n'abalala abafuna omukisa ogwogera ku mikutu nga gino n'emikutu egy'enjawulo n'ebifo ebyenjawulo nga bugambye ffe twogerera mu masinzizo kati for example nze buli lunaku nnyinayo omukisa ogwogera bwembanjagadde emisana n'ekiro ekirosege n'ekiro kuba abantu bangi gadde waffe ali muzikiti abantu bayingirawo saa 8 zakiro netusaala netubeerawo netusaala subuhi abantu ne badda mu darasa olwaleero lese batandise empaka za kulaane okiwulidde kati obumu obwo ndowooza singa tubututte ne tulekera okwetunuulira mu ngeri ziri endala twali badde tuyinza okukola kibanga enkomerero ya bino byonna nalabye ekifaananyi kino nadde somye mawulire gano newunyiza bwe nalabye Keith ekifaananyi ki ate nasoose engeri gyadde mu prime minister's office nadde enkiziza ku bibaddeyo onasoose kutya okunawunyiza okula nti nesebo njagala okujjukiza abantu baffe e Masaka bwe tuva mu misinde enkya saawa 4 tugenda kubeera wali Kereziya ekyabakuza n'omusumba Jumba Jumba omukulu nange era lyasooka alinjigiriza amaze ekiseera ng'alinjigiriza omugenyi omukulu omutambuzi omukulu Bishop Severus Jumba tugenda kuba tugulawo ennyumba z'abasosodoti empya ate nga era tuteeka essaawa 4 zennyini enkya nga tuvudde mu misingi era nga tuteeka etoffaali ku Kereziya empya egenda okuzimbibwa ya Divine Mercy. Omugenyi ow'enjawulo ye Gavana Katongole abawandiise mwamuyise mugenyi mukulu naye kunze wanjawulo kuba Bishop waali Bishop wabeerawo oli kyasobola okubeerawo abeera mugenyi wanjawulo n'ekirala sebe ekisembayo ku nsonga eyo njagala kukwogera dakiika emu yokka ku kikolwa ekyakoleddwa ku chairman Nyanzi chairman waffe owakunga mu NUP kumukwa abapoliisi bamukubba ne bamujolonga politics waffe tuba tunatambula enkola efaanana bwetyo abakulu abapoliisi yonna gye muli mukulu Ochola tetwaligeze mu ezo omukulembeze enkola gye bamukolako teyali nnungi mukulu chairman Nyanzi tukusaasidde era jjo twawadde ne Supreme Mufti yes olw'omunaffe Bamta Shafik yes ekongera yali yalwala nemubonamuzi engulu wabaddeko Fande Kafero yes Supreme Mufti n'agamba Kafero abapoliisi twali bakuba abantu ebiragalalagala ekyo munakikomye ddi Kafero ng'ali akomanda nti bwe bajje n'amugamba munaye nga maliza okwogera kwange nzikiriza njogereko nayo Kafero mulujjudde mulekera agamba poliisi olekera okwonyabonya abantu Supreme Mufti yes kongezi twabadde ng'olaba kyebakoze Nyanzi ne bamukuba ne bamuvulunga chairman Nyanzi ng'alinganga kugamba obakutte omubbi naye ekibi nnyo sebo nga nzize bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okwegatta n'obumu ekisooka bigambo binene nnyo okwegatta n'obumu waliwo omuntu atera okugamba terabbirako ku ggoondi naga nti bw'oba oyagala okudduka speed genda wekka ne bw'oba oyagala okutuuka ewala genda ne banno simanyi okawulira olusoofa olukalimu akagambo ako nti bw'oba oyagala okudduka speed amangu ogenda wekka ne bw'oba oyagala okutuuka ewala ogenda ne banno kakati eyo yentanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyatusibiridde nti abaagala okutuuka ewala bye tukola totambula wekka beera ne banno mubeere mu bumu obumu busingawo ate okwegatta obumu kitegeeza Nkulumedi tugasse endowooza zaffe tugasse bye tukkirizaamu
ne tubikiriziganyako ne tukiriza nti bwe bugenda okubeera omulamwa gwaffe kati yatusubiridde ebigambo bibiri bikulu byebigenda otutuusa ewala obumu n'okwegatta byonna byetaaga tutambule nabyo. Edda bwe nali nsoma mu veterinary medicine twagendanga mugoni twagendangako mu national parks kati nawulirizanga nnyo story nga tubuuza abantu bw'osanga empologoma mukola ki bw'oba muzisanze muli abantu nga bana bataano empologoma ziri wali ziri bbiri oba eri emu okukola ki abayimanyi ne batugamba nti mwekwata bwe muzirengera bwe muti mwekwata ne mutambula mwenna nga muli mulayini ene etali mpanvu eno nti omuntu akuli mabega wabula nga mwekutte emikono nti bwe zirengera nga ekintu ekijja kigezeeko zitya zirabanga mwekutte bwe muti tezitegeera nti zo obwongo bwaze ate tobuzituulyanga ng'abantu abangi ate zitandika kulowooza nti oyo muntu munene ali omu gemaanyi agali mu kigambo kino ndi mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka obwongo bwange bwe butambulira kakati bwe twegatta ne tukolera awamu kirimu ne defense kirimu obukuumi Mugulumejje ngeri gye bali kufutizaawo ne bakumaliriza ng'oli omu ne bw'obeera ne banno bwe mubeera nga mutambulidde wamu kirimu defense y'amaanyi nnyo nga bwe ngaye nti okwegatta kuno kutuwa direction ate n'ekirala okwegatta kutuwa amaanyi ndeeta amaanyi go Mugulumejje wano mu studio oleeta amaanyi agago nange nereeta aganga amatonotono bano bannannyini ekibuga naye sebo n'atuliza n'aleeta agage bumaali tumuyita bano bannannyini kibuga kino kati bumaali ekikola kati fe olina kumubeera kumpi otwanyi otutono otugatta kutwa bumaali kati negafuuka manene bumaali aneetaaga otwanyi twalina bwe tubeera otutono naye naye nkolaki mwetaaga kati bye bigambo bya Ssaabasajja Kabaka nti bwe tunabeera mu bumu ne tukolera awamu nga twegasse ebintu bingi nnyo bye wali tosobola kuwangula ng'omu ogenda kubiwangula enkola eno yajja nnaku zino Mugulumejje nze nakulira wali waffe Masaka Kimwanyi nga olunaku nga luno olw'omukaaga omutongole aba yatulaalisa edda engoma yabeeranga wali kiteredde ab'Ekimwanyi kati bampulirize wali ekitawuluzi kyaffe bangamba waliwo omusajja awo yazimba waawe naye wabeeranga engoma saagala agalamidde ne tukeera ne tugogola enzizi byonna biri mu kwegatta ne tukeera ne tugenda waggulu oluguudo lwaffe ne tululima ngire tuwobeerawo oluguudo mbu lwazise nga tululima nkola yaki yakukolera wamu n'ennaku zino osanga Mugulumejje omuntu mu bibuga byammwe bino ng'azimbye ekisaakaate naye yennyini waayita emmotoka agenda ginyungunya muli netayagala abantu bayitewo kati enkola eyo simanyi gye twagijja eyanaakalyakaani nti buli omu edda gano Mugulumejje amakubo ge tulina gonna waliwo abaagawaayo ku bwereere bakwata ettaka nivuga nti ekkubo liyitewo naye kati ennaku zino ffe oli azimba n'amalirayo ddala n'alemesa abantu okuyitawo ne luba lutalo ewaffe wano ekulambira ng'otera okuyitayo awo ku kezingi tolyawo buliwo abaakola oluguudo lwa kolansi naye ne wabeerawo akatundu oli yalema simanyi ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka oba oyo abiwulidde obumu kuba ebyo byonna biri omwo era buli wempitawo neewuunya yalemera ddala kakati eyo ne contract yaggwako kubanga ebeerako ekiseera yaggwako awo kati nduze tewagenda kukolebwa naye ovako akantu akataliiko n'ogenda kukola nebuziga oluguudo luno baita Kakungulu Road waliwo oli yagaana era lwero kalo bataako bakolansi agavaago n'agaguuka ku lweggama n'alema ya omuntu omwa kakati ebintu togenda genda nabyo tulina gye tubitwala kati tuddeyo mu nkola eno bino ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bigambo bikulu nnyo mu kuddamu okuzimba Buganda ate si Buganda yokka ne Uganda eno gye twogererako awo waffe era
ekigoowa itinda era wasooka okubeerawo omu afaanana bw'atyo naye erezo Mukama n'amulabikira waliwo akatundu nga nako bakalesewo kattaka era twajja kuno ne tukogerako ye mmanyi nti yali akuwulira twajjawo ne twogera kakati bwe baddeyo ne bateeka ne bakolawo kati bigambo bino njagadde kubiteeka mu muwongo nze nga bwe mbitegedde bigambo bikulu nnyo bituwa amaanyi bituwa okutuuka ewala bituwa obukuumi defense kubanga edda mukulu Medi ng'era ne mu nyumba mubeeramu eŋŋoma eŋŋoma yategeezanga ebintu bingi amaloboozi gaayo gabeera ganjawulo ngakubiddwa olw'obubi ate nagabeera ganjawulo n'olw'obulungi ate mujjukire nti era ffe baatutendekanga okuba enduulu zanjawulo waliwo olwobeera ku mukolo ne gunyuma okuleekaana kati nga gye nabadde bwe nalabye omutanda saabadde kuno nabadde mu nsi ndala ne mulumu yange nina enduulu yange gye nakubye nga ndi mu ssanyu lyange era bwe nabadde nabaawo teboogera na luzungu babuuziza kiki ekikutute nega nti tolaba wali nega nti ekinsanyusiza omutanda oyo omulengero oyo ndi mu ssanyu lyange kati eyo ssanyu naye ebigambo by'omutanda ssebo omutanda tweyanziza yatusibiridde bulamu yatusibiridde enkulaakulane yatusibiridde genda mu maaso Medi nange njagala kwongereza ddoboozi lyange ly'abannange abali mu studio okusookera ddala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okutuzuukusa ku nsonga y'obumu n'okwegatta. Ebitundu ebirala Medi ebya Uganda byatandika ku mulimu ogwo naye byaffe wano mu Buganda tubadde tukyasikatidde nnyo ku nsonga y'obumu n'okwegatta era kimu ku nsonga ekyatuzizzaako emabega mu mbeera. Ffe wano we tufuna ekintu ate twerwanyisa olina olaba ng'alwanyisa abeedi ate yandibadde alina abeedi oli n'alaba mufo ky'okusika abeedi amusembeze wano naye ali ku kifo ky'ennyama ate ng'amwongera eri ate wamusanze mu ofiisi abeedi amusembeza ati munnange jangu obeereko wano ate n'amukotogera ate ne bamugjawo byebyo biri wano ewaffe. Kati Ssaabasajja wavaayo n'eddoboozi lino n'agamba twegatte ate tubeere bumu. Nsonga nkulu nnyo kubanga ereeta enkulaakulana ereeta obugagga. Enkulaakulana weebeerawo n'obugagga bujja era ensonga ejja kuzza Buganda ku ntikko kubanga kintu kyetulaakinga kyetubulamu nga wano mu Buganda okwesekeeterera okwerwanyisa effutwa enge enziro olina kuba munne enziro bano baziyita kemiko nga ne kemiko teriiyo ne tugenda mu buntu obutaliimu ne tubufuula ebinene nnyo ebyandibadde ebinene byetwandibadde tutwalanga ebinene ate ne tubifuula abasoma Bayibuli mulonyiruga nti ensi ettabaayo ne tutandika okwetta ensonga gyoliko nkulu ne tutandika okuba nga twetta ensi ettabaayo ng'omukulu wakootiize mu Bayibuli. So ensonga eno era nsaba abantu ba Buganda wano okusingira ddala bagitwale nti nkulu baleme kulowooza kubanga Ssaabasajja ebigambo bye Medi byonna byazaayogera bw'obituula bw'oti n'obifumuitiriza n'obisengejja era n'obitambulirako tosobola kusigala nga bw'obadde. So bwe tunaatambulira ku nsonga eno ne twegatta ne tubeera bumu twegatte ate tubeere bumu omuzingi ogwo era mu Buganda wano tulina olugero olugamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Mukulu Abeedi ono atugambye nti bw'oba oyagala okutambula amangu tambula omu naye bw'oba oyagala okutuuka ewala tambula ne banno ate bw'otuuka ewala eyo olaba bingi ate n'ebyo byolabye bisigalawo kyetuyita sustainability mu Luzungu. Kati senga tutambulira mu buufu obwo tugenda kwesiima nga abaana ba kintu
abaana ba wano era tujja kulakula Ssaabasajja Katonda kuume era enkya nibagonvu tujja kubeera mu bisinde tukubulirize ezaalibwa 13/55 emyaka 68 njoto gyalina obumu kisoose n'okwegatta gye twali ku mukolo eyo nze mulimu gwakwogera mikolo gyewendingamba abamaali neyima mu kasozi sikumute galaxy yabadde mulimu mukulu sabira mukwano gwaffe wabadde sipiika Luyirika omanyi Zahara yabaddeyo ne Mwanjula kati wabadde abapoliisi omu Moses Kafeero n'owamagye akulira ewaffe Kakiro First Division omuyita Emma Muhoozi kati mbaga mujje mu kifaananyi Luyirika yanayitondetera buzibu Zahara kozi ningamba gw'ama Kafeero jangu wano afande jangu wano nemufutina gye bakula ekifaananyi kozi Zahara nawe jangu kozi za omuntu wawulidde owajja akundetera buzibu n'ayogera ntya obumunduzi obulabe obumu nagayo Zahara kiki ati akundetera buzibu kwe kozi ono poliisi Kafeero Emma Muhoozi wamagye komanda oli supreme mufti oli musiraamu tewajja kulaba ekyo ndeka kazi kangende kwakule nze naguma sirina buzibu sipiika wa KCCA nabwe sipiika wa KCCA yati nayogera nti eri nawe omanyi medi obumu obwo nti Luyirika yagambise kutundetera buzibu anti kati obuzibu obumu businga buddayo ku nsonga nsuubira nti abeedi ekyo tasobola kukikola oba bumaali ng'omuyisa mu kifaananyi ng'omuyisa mu kifaananyi omuli Kafeero ne bwali baddewo omulala Haruna Kasoro takitya kubanga bamuteekateeka oba yeeteekateeka abeere kiri kati bw'ojja n'ogwa mu bintu toseka medi bisiriaso kyo anzi newonyize bw'ojja n'ogwa mu bintu linananze kale bwe buzibu bwetusanga Dr. Simon Kigunu nga bw'oba mubagaba Bank of Uganda bwe baali balonkinga first Joseph Muiru Memorial Lecture omugezi omukulu yali Professor Ali Mazrui kati nebogera ku economy naga nti Idi Amin yajja n'enniya nnungi egamba nti economy yaffe tugiwa abaddugavu naye abaddugavu baagwa bugwi mu bintu they just fail in two things yes they fail in two things baagwa mu bugwi mu bintu ne balemererwa okukola oli kyeyali akola ki kati nekimuvoonya emyaka gyonna naye nga kyali agenda aliaga nti tumonyaabonya ekimala naffe katukwate ku kintu kyaffe kati bwe buzibu obunene nti bwe tutateeketeeke bantu bagenda kugenda mu bifo byaki byavunanyizibwa ebyo byemwogerako abantu ne babigwamu bugwi mujja kusigala nga mukyakola ki mukyakaaba kubanga buli lwakola ensonga ne bwaba akoze entuufu yalabanga asosodde ne bwaba nga takoze ki tasosodde osetinga principles ntyolugamba benkulembera ne bagaa nti abantu abanjagala bangi n'abatanjagala bangi n'abasinga obutanjagala bankyayira kubabuulira kyentibwa kubagamba okiwulidde yozwala omuvubuka yazze nga simanyi nti ali mu kintu naye nagamba nkwagala nnyo yajja neseeka baze kusoma kulana nkwagala nnyo nnyo imaamu kati natuukalaga nti naye waliwo kati waddewo abavubuka bange babiraga nti kino sobola kiganga nobali ne banziza ebbali noli byaze naye aga nti otukuba nnyo ebigobera tusibye otukuba nnyo namugaa nti muki okiwulidde naye ngaakola ki kati naye ngaakitya ekyo tuteekwa okukyejjamu inferiority complex bwetatuveemu tujja kusigala nga tusigadde mabega nga batunyunyako bunyumya mu byafaayo n'olwekyo Abaganda mu bigambo bya Kabaka njagala kyeyabadde atujjukiza mu lulimi lw'abantu ba development bakiyita appreciative inquiry yabadde atugamba
mweyaze mu byafaayo byaffe biki bye twakola nga tuli bumu biki bye twakola nga twegasse okiwulidde gwe genda politics wanajja genda obeere mu pate egyoyagala okiwulidde genda osome eddiini egyokolaki gyoyagala naye bwe tunaaba tulowooza ku Buganda tubeere bumu twegatte. Imamu alina akantu kanjujukiza olunaku lw'eggulo lwabadde Kasambi eyo ewa Honorable Kabanda ng'alina fundraising gyategese naye mu bagenyi be yayise ne Genome Hose kati n'asasula abayimbi b'okusanyusa abalonzi be kati waliwo abayimbi babiri b'amannya sijja boogera wala ate baawano ne bazaayo obukadde 5 nga baga banaatulaba batya nga tuyimbye ku mukolo Genome Hose kwabadde nga gw'oli muyimbi onoonya ssente ovuze amafuta okuva e Kampala paka wano Kasambi wallahi njogera nti Allah ne bazizaayo kino nga kigenze natuuse n'okubagamba ti lwaki temutuulanga abayimbi ne mugamba nti kati kuyimba ebyobufuzi bya bufuzi kyaneewuunyisiza omukulu abadde erinnya eryabaddemu nga ddene nze katuleyampa omukisa simulabangako sindawe nali mulabye okujjako mu bifaananyi simuli bantu balina mukisa nga nze kutuuka kwa mu Uganda nze njogera nze sebo siri muntu mutono newagole mutono naye omuntu oyo simulabangako nti nali musanze wali oba nali mulabyeko mu motoka mukifa simulabanga oba Katonda yamunkweka atya abayimbi osaside abayimbi abo ate abo saagala kubanenya kuba erinnya lyadde mu ddene kubanga oli asobola okulowooza okumunyonyola nti wadde ogenze wa David Kabanda si woono biza okubeera ebizibu ndoza kyewavudde badduka nedda ze kuwulidde okunyonyola abana abantu be kuba abayimbi balina abantu baabwe bwetukyala mu perspective ya business yalabira mu business abantu ekitegeeza ani gw'otaakole naye kale nze wenaalima ennaanansi zange kuba sikiriza mugundi nga nti gundi sizimuguza mba simanyi kyenkola ndowooza tubyawule naye obuzibu obunene obuliwo nti Muhoozi kyatambuza era abantu bayinza okulowooza Kabanda si yategese ye problem kali abondoza bwe batuula Kabanda si yakoze eki si yategese kubanga sebo imamu nga bw'oyogera okuleeta Muhoozi omujja wa nze simulabangako nze simulinawe nali mulabye kati Kabanda yamugjewa okuyimba okwo kanyongere ekyangaaze okuyimba okwo kwagenza okubeerawo nga ne Muhoozi agenze kuba ye yabaddewo katono n'agenda bundi n'egenda mu maaso paka 12 teyamusanzeewo teyamulabyewo naye olw'okuba yabaddewo ndabanga ekigambo kya Kabaka ekitatuuka ye mubende mwogwo mukulukunga ekigambo kya Kabaka olukungaano nze awangalidde wano bumalitono jja Kampala nzaliddwa Kampala maybe oli Kampala walinga omusajja omutanga luubiza Kirunda yali bwaki ya Bumaali Secretary General UPC ekyafaayo ekimu kiri bwe kiti bagenda balina function ya UPC mu North erere eyo bajja babuukinga ebisenge bigenda babinisita byokusulamu David Owito Joko ajja ayagala atwala ekisenge Luza Kirunda amugamba nti tomanyi nti Luza Kirunda nti minisita ati mu mateeka minisita aba asinga w'amagye nebo abakusinga mateeka Luza Kirunda Lugunda amugamba nti
nepankira okimanyi nti gwe n'okuwa obwa minisita nze ensalawo ng'ensalawo nti obuveeko enkyo obuvaako bamukisenge neba ekyo ekyafaayo kyalulira kulonda ekindeseza ekyo yali musajja mukinana mwesa yali musajja musoga Peter Otayi ate Muteeso abo bonna bumaali b'Otayi bajjula mu poliisi bo balina obumu bwabwe tebajjuza abantu tuba tuli awo zireeta sekandi owewaffe Masaka omwe Masaka mu paalamenti alina muntu yina gwe yawandiika nti sekandi tubadde tuli awo tubadde tuli awo kati abateeso bali mu paalamenti kuba sipiika muki Muteeso bo bali gwetuka ekyangu kigambe bwoti omugundi wa public relations omugundi anguyani Chris Obore tomanyi nti baali bamususpendinga naye olunaku lwe balangirira nti ono awangudde ono okuzina gyonoonye kagundi oyegeri gyazinamu era enkeera teyasome zimubaali n'abeegi mumuli beeyo mu paalamenti nze kempitayo ono yaani egundi ate ono yaani obumu bwabwe bwobulabye ekibuuzo tunenya abalio batwenenya nanti mumwenenya ebigambo bye batugambye ffe kwetambuliddeko nze okuwangala kwangiwa n'obukulu kadaaga yaliwo nga basokoddeyo mwana koddeyo kwekuzone ono ne mubusoga university ndiriddawa abo bo obalabye nga bali mbumu ezireeta mukwano wa sekandi obbi ndikola gwani ngamanyi muntu omweka konziwayo byuti obisiramu wange abalala kwanza bali bo obumu obwo Buganda baba Buganda babeera ku bumu bwa Uganda abaganda beera obumu bwa Buganda nkwade ekyokulabirako omani kwade ekyokulabirako imam fababangalidde wano onabedi ontabadde obumaani era mu 7 twalidde emyaka 38 ogoba abapoliisi abateeso n'abasoga mu poliisi era bakyali bazibu okujjamu abateekamu yali abateekamuuliza kirunda kirunda n'Otayi kubanga special force yonna yali mubateeso then general police eno nga eri mubasoga bakyampoliisi tulina okuteekawo amasomero agatusomesa obumu bwa Uganda n'obwa Buganda kati ffe ate twerabira obwa Buganda nemuda ku bwa Uganda yeyini gyogamba yeyatabula Obote n'abakyolo nga Wito Joko bwafa naturally nga abantu basuubira nti Basil Olokero yanabya chief of staff olunaaga tisoka n'aleeta simesa pona chakongo era kyekyayangalanya neyo kujolaba ebyo byonna gye bitandikira amali wotali kati fa bakaddemo tubera na advantage tubawulire bibaddewo kitegedde mbiwulidde ebyo baddewo abantu babimanyi neze oyo bwina abaddewo tuba tukyali awo nakati okiraba ebitongole bingi bwogendayo okiwulidde n'ennimi zaakyo kubanga waliwo wowangaalya wano noga nti wengenda ku CBS abantu baba teboogera Luzungu tusuubira kubanga boogera Luganda n'ebitongole ebisinga ebiri wano twabadde tusuubira nti bwe ba teboogera Luzungu babadde owulya boogera biki Luganda naye kati nedda waliwo ono gyabeereyo gyakugambye okuva nga entinda abo bebikola okudda eyo yonna boogenda oba maduuka eki ne common language yakyuka naye wali mu Buganda boogera Lufaransa nnyo bali mbumu neffe mwabedi mutukoze bubi towulidde imaamu abantu bayogedde ekitunga 8 jjajjange yabatwalayo mulwasamayiro awo kuba yali wagombolo yagenda nga anoona banne ennyo n'abatwala eri mu biseera ebyo baalinga mu bumu
ekigambo ky'omusajja muto era okutuusa n'olulwawo akakyuka awo bonna abanyamuuka lwasamayire ng'ogenda awo batito matovu lubaala wonna bano babukyamuza webaale bagundi obumu kigambo baali bakimanyi bulungi basabbaane bw'ogenda n'oziga ewali ebisava nga togenda wekka banonanga bannaabwe mu kibinga wonna wonna era ewayogedde wakaseruzi waliwo taatawo nokaseruzi gyali abasamanga abe ensonga eganidde mu mawulire emyezi 2 y'amabaati eno baba gyerinaye president ngifalingirako ifrase erimute nyukuta nzirugavu p president nga PO yate olako PO office of the president awandikidde prime minister the right honorable Nabbanja Robin amugamba nti ebikwata okugula n'okugaba amabaati mu ofiisi yo eya prime minister miriamu talimu ambuuzabuuza akwatibwako ensonga bwewawandikidde ye yennyini kuba yemu ku baalimu mu kugagaba ne mu kugagula ofiisi ye yali egula n'okugaba kiremeddewo mu ddiiro kiremeddewo era abantu basuze mu komera abalala basuze mu parliament abalala nabagenda olina gwera kati mpindi era olina omukisa fe abakulu ababisajjazenga fimu omuzana dijango emisajjazenga fimu ayambala enkofiira nga ya mukama wawe kakati olaba nga afunire firimu ewedde mu firimu eno ey'amabaati abeedi mulimu dijanga n'afiiramu kino kyo kyamabaati kigwerawa sente nyingi ezibuze naye nga tebazinoonyeza nga kino kiri ewaffe nafuna omukisa nkulidde ku byalo bingi naye waliwo ekyalo gye nagenda nembeerako kwaliko abasezi waliwo abasezi n'abalogo ababiri baaliko abalogo be bali abantu ate abalogo mbawulya mubayita bano abawusindika amajjaddu naye amulogo gwe bayita omulogo gumalinga otidde gwe bayita omulogo yali omuntu kakati abalogo abo gyewakulira bw'oba onoomusanga kibuyaga yasooka okujja kakati n'olyeko otegera nti gyendaga ate kibuyaga w'abalogo talinga ngono bwenkuba amabaati galimeddewo mpoliire kyebali nkugamba nti mulimu ensonga bbiri mulimu kuba nti president wawansi boga gyenkuwako kati nga bakakika akanoonyereza tekatabula kyakunoonyereza okwokubiri omusezi gwa luŋŋamba mbadde nkutegeeza nti gyewakulira gye nakulira kigwerewo kino ffe baali batutendeka nti omulogo ekisooka okujja mpewo kibuyaga naye ekibuyaga we tafaanagana na wankuba awuuma ayina gy'alaga nti olwo ali mabegabega awo kakati ng'olwo olina okufuna ekkubo kakati nze bwe nalabye bakituufu nendaba lugoloobi nebeera nti ekibuyaga kati omusezi yennyini okwata anaatera enkula ate mweyaba yeekera ngusirowooza nti byekyekera wali obiira enkola yekyekera esobola kusindika kibuyaga kati omusezi naye omusezi yennyini ye yennyini anaakwatibwa bali mu nteekateeka kumukwata mweno public abenga babateeseteese oli yasoose luzira kigo oluzira omulala lugobi yasuze kira
nandutu yagenda yasuze mu parliament kuba yo alabika akakolyoke kakuvaamu ku mande bamukwate mande aleme kwegata kulugolobi aleme kwegata kulugolobi kubanga koti tekola ku weekend ono okumukwata ku Lwokutaano kyabadde kigenderere kwongezaamu kibuyaga ajja yenyini gwe banakwata ajja nze kola yamwe yekirekeranji ono omuseze bamwambye nti ayina amaanyi mangi ku Namuganza obumu bwaliwo era omuseze yakola nnyo ku Bisiyaga kati onaga ono ate 2026 yagala okujja kati bagala kwata omuseze ono niwanamulenda ku 3 kakati owaffe ekyaffe ekyalo kiriko ebyafaayo bingi lumu bino sinabyawala nnyo waliwo omwami era byaffe byabasezi abasezi bajjanga betulula enyumba naye nga abalengera nyumba ye yalinga yabirawuli amadirisa alaba baga nti baliraanwa banno wakibantawanya buli lunaku tetumanyi gye yajja ddagala olunaku olwo lwabakereraka nga beesibye amagumba bino sinyumya byabye bitaaliyo kunyumiza firimu yennyini omanyi waliwo fiction ate waliwo era ekitundu kyonna nekikuŋŋaana otegeera nti bundi bulijjo babedde basizi kati mu firimu eno gyolaba mpozi oli omuyisaani Dijango anaakwatibwa omusezi yennyini bino gono akyali kibuyaga bandabikira okukwatayo abantu abaweranga 67 nga 67 baleko batuuke ku musezi yennyini gwe badde baagala okukwata gwe baagala okukwata bayinza siroza nti baagala kumusiba ndabanga baagala okumunafuya balaga abantu nti nga wawulidde abasajja naye abasajja boogerawo ku Twitter noga nti Trump tumwambudde amaanyi naye akwatibwa kakati ekyo kyabadde mu America kasi Trump bamukutte ne bamutwala mu kooti ate mu America bote bakozesa bino bigambo byaffe baga nti Trump is arrested si bino ebyaffe mu bakututte mu kooti bo okugaa nti ogenze mu kooti basooka kusiasanya mawulire nti bakukutte Trump is arrested kati muluzungu alina ekigambo kyabwe demystify kakati omusezi ono gwendaba kibuyaga akunta kati wiiki ejjawe wetunagimalirako nga akuntira ddala ebikyokokera okulanga bitandise kuwenyenya bweti kati nosaba esaala ze ezisembayo otegera nti omulogo akuli kumpi obutoke buno bwonna bwakisubi oba okyabudukira kisubi nga nyenya kubanga omulogo tatambula watali maanyi abeera n'amaanyi ge kati ekigenda okuddira abayeekera enkola yaabwe bo buli walaba omukisa ogunafuya gwe baagala ogunafuya gwe bakozesa era tujja genda okuvaamu mu kibuyaga ono nga gwe banoonya n'ekiwandiiko akisayiniize alayidde nze ndayidde abedi bwanika kino ekirowoozo n'ekyo n'okugaa nti ndituulako awo siri kiddamu wadde n'okirowooza nga gwosayininga anti kati ye mulogo yennyini ezikusimu mbuye mulogo oyinza okutwala ebbaluwa oyagala okuva ku kifo nga yega sigwe mulogo oli kibuyaga please kakati kino ekintu kinene kakati mwenga abali ku opposition nina okussanyu nga bayogeza nti kati atandise okuluma gavumenti itandise okuluma bino corruption bino
era nze mubalowooza nti kakati balwanyisa nguzi siriimu. Eno firimu Dijango yennyini erina gwenoonya bweneemala eggweeraawo Gana amabaati n'obubbi obubadde Uganda kati nga obwongo baffe buze ku gano mabaati abantu babbye biliyoni za ssente nga tuzirabira ddala ne tuuka mu paalamenti gye tulina omukulu ono ne tubatera ku mmeeza nga mubalagire ddala nti ono yabbye naye nga tewali agenda mukwatako. Kakati ensi okukyamuka mbugana amabaati gano ye manduso teriiwo balina kye baliko era abagenda kigenderamu badde babalina before naye nga tebalabawe bagenda kubakwatira kati bafunye bufunyi mukisa bafunye omukisa ogubakwatira mu kino era bagenda kubafunza mu Uganda. Ekibi ekisinga obunene kyosobola okukola kwe kwagala obwa pulezidenti. Noga nti wafunye ekirowoozo oyagala obwa pulezidenti ekyo kibi saakozesa lulimi lwa ddiini eri kuba bo balina ebibi balina engeri gye babisengeka naye ekyogaa nti oyagala obwa pulezidenti Uganda kintu kiki oba oyingidde okufa oyingidde ebintu bingi nnyo. Omanyi Sempijja yaganye ebinakaddiwa gwenga wakubagala obwa pulezidenti weto kimanyi ate nze ndi mu kibuyaga ono mbwagala saayogera ne bwogezi mbwagala era nasigala mbwagala obwa pulezidenti naye nembeera mugezi nesigenda kibuyaga wano wakuntira bali abantu ba mirundi ebiri bw'oba obwagala obwa pulezidenti ng'oli eno ffe gye tuli naawe bakutunuliza n'eriiso George ly'amaanyi era bakubeerako olunaku naye ate bw'oba obwagala ng'oli eno mu kibuyaga gw'ate zikusanze naye ate waliyo ne kategole endala bw'oba obwagala ng'oyambala uniform oyambala uniform n'ogattako okwagala obwa pulezidenti gwe ekoolekaawo n'okusima osimi oba otoka okubalaga nti banziika wali okulinaana taata kasobera ne uniform n'ogattako ekigambo pulezidenti gwe ntinjagala obabuulira bulungi ng'ova waka nti baninanyanga muzeeyi nosasula funeral service kubanga gwe kibeera kiseera buseera kiba kirindo ffe abali eno sigaye nti tebatunuulidde wano kyekigambo bwa pulezidenti era tokyogerangako ng'osanga weeretedde ebizibu ojja kulwa n'emmere gy'olya akawunti babeera bagikebera bwe bati ali mu mabanja bw'obeera oli mu mabanja obeera bagaa nti natugwanika nazino capacity dates kati nga bategera waliwo kati waliwo atunulya akawunti yange zange buli lunaku n'awa lipooti yeewoze miliyoni 10 bategera nti talina capacity naye wagenzeko 10 nti wagenzeko 10 nti 10 ayagala obwa pulezidenti yafunye miliyoni na 10 source of funds tolaba akagambo ako gwe tolowooza kajjawa mu banka n'ogenda n'ofuna obusente bwe n'ogenda mu banka olinaga nti please wandiika wazijjeewa kati okakuntabula omutwe ne bakasibu temusuubira nti fe tulina okufunayo kasente akafe sebo bagaa nti sebo amateeka ga banka batuga owazijje luddawa kati abagala obwa pulezidenti e Uganda tulimu emitendera era balina engeri gye batunuulira abopposition babatunuulira mu ngeri yaki yanjawulo abali mu saidi eno waliyo mu kibuyaga waliyo ba mirundi ebiri bw'oba olina ekifo ekiraga nti bw'okimirako sobufuna obwa pulezidenti
ate ne bakulyanga oyinamu ekirowoozo ekyo era abantu bangi nnyo kakati nkuberi wanoga nti oyagala bwa president bali bonna boolaba wano babeera recruited obalaba obayita mikwano gyo bano nga wakyogedde bebasooka okulikulutinga ababo benyini nebateekayo nebabaginga era abantu bangi wano tebakimanyi oba olina ebintu byokulanga olaba bineneko funayo omukugu ajje akeberere wotuula ojja kusanga birigambobedi mu mateeka baluwa yindi kulaze tetataganya okunoonyereza ekisooka tutegedde mbeera nti abasoma criminal justice asoma criminal justice ne Andrew Kayiira ebungereza PhD kati tebatusomesa naga nti embeera ogitunuuliranga bwe tulaba buli mukyalaba ene baluwa tolaba mukyalaba tebatiddewo omuntu gwe tukikyoba otunuulira fe tutunuulira kirala ene baluwa sebo kakati bwendaba kino kyamabaati nze ndabanga nti balimu baagala ono mulimu omusezi omukulu oyo omusezi omukulu nga bwenkugamba wakukwata balina okumukwata baluwa eno bamuswaze baluwa eri political eyagambye political move olaba ntaddako akiragala akadugavu wanamabega kadugavu katiiki baluwa yaggulu eyo katiiki yagambye cheap popularity alabamu abantu wansi wa kodi w'amateeka genala tiyakozesa n'enalemu oli abwazeyo mu lukyekera eno si enalemu NRA kati enala ekiriruddewo kati ngo bino ole oga nti bakwata bamabaati ng'oli ataddemu n'ekiga nti NRA code egamba this is actually subversive under the NRA code cheap popularity is characterized as subversive kati azeeyo mu buyekera azeeyo mu nsiko criminal justice yes tutandikirawo era kati obeera munafu okukyamuka nti ababuli b'enguzi babakutte nga mulimu ekigambo NRA ekodi so medi neyaziza nekasookere ku bbaluwa NRA ekodi koze bakyalimu bya justice kigwerawa kino bumaani okusookera ddala ebbaluwa eno wasoose n'obuuza Abedi wano nti oyo gwe bawandiikira taliimu mu b'amabaati naye wosoma paragraph esooka omukulu pulezidenti yali ayanukula baluwa prime minister gye yamuwandiikira nga 9 omwezi ogwokusatu era agamba nti brief yo gye nafuna nga 9 ogwokusatu yeno gyenziramu kati prime minister ya briefinga president ku mbeera y'amabaati gye gatambulamu na biki ebyalimu kati amwanukula ng'amwanukulira ku bbaluwa eyo naye medi nze nga nvudde ku kyebbaluwa ekya kodi sijja kigendamu nnyo kubanga sijja naye gyenjagala okugjayo puroguramu kuno n'endala abantu bakubanga amasimu newobeera eyo nga yonayona eyo gyetunywera mineral water ng'owulira omuntu so omunene omutono ng'owulira omuntu ng'akunyumiza ababba amabaati lwaki tebabakwata bakola ki tebabamanyi biki byebiriwo twagala tulabewo babalina wiirwe lwanyisa corruption babakwate kakati ate babakutte Abedi atandise okugamba nti kibuyaga ayina gwayagala kakati tukole gavumenti tutegenda okukola esobeddwa nayo kubanga emboozi ebaddewo okuva ensonga y'amabaati eno bwe yatandika
n'olumu nawulira ku pulogulaamu yowana abaka baali wana abanuupu nga buga twagala tulabe nga babakwata tutegeere tibate bakiriko omunuupu agambye nti balina omulala gwe baagala kakati batandise okukwata omwomu ate tibalina omulala gwe baagala ate Kibuyaga alina jjajja ate omuseze omunene gyali ate biki kakati olemwa Uganda olemwa embeera abantu gye batandikira gye balimu naye nze Meddy nganza atera okutunuulira ebintu nze ngaatera okutunuulira ebintu nga ntunuuliza mutwe gwange nga sitadde mu ndowooza z'abaabeedi bano n'abalala nze ndowooza nti tutandise okutambula era ekintu kino yadde tebannakwata abamu tebannabakwata yadde tebali mu bino by'amabaati omuntu kigenda mwekubya mu kifuba akendeere espeed mwabadde atambulira Meddy nze ntuula ku kakiiko ka palamenti akakosase akalondoola ensimbi ze bawa ebitongole bya gavumenti naye njagala okugamba n'Obedi akyogeddeko wano gyembedde ngamba onampereza message nti wali omusezi omunene gumugereko n'Obedi yabadazaayo amabaati wagenda kubasaidi tebagendeko nga balokupimageza amabaati banakugawezi koza tebasaidi bakimekima genda maaso omwaka Meddy okusookera ddala ogambye kutabudde bagamba bakwate kakati batandise okukwata ate bagamba nti ate banina omusezi omunene gwe balundirira simanyi omusezi omunene oba yaani n'oyo yakuweereza message oba ani gwamanyi ng'omusezi omunene ekyo kike aŋŋambye nti adayitiriza okufuna ettutumu abaka bali bamuyita nnyo n'agenda ku mikolo gyabwe nga tebamulindiriza bangi ekirabikiriza bambega nakola alipoota nti ajja kwesimba biliyoni 6 era tomutegedde ekyo zijja kigendamu naye kyenjagala okugamba oyo yabadde afunye akati bano baatidde ebbaluwa ya pulezidenti egamba iyo ngikuwadde nti the ministers that were therefore consciously involved in this ministers simanyi oba oyo omusezi gw'oyogerako minisita oba si minisita naye kyenjagala okugamba nti ku lwange ate ndowooza naawe Meddy ku lulwo n'abatuuliza abatunuulira ebintu bino nga babitunuulira mu direction abantu bano be baakakwata ababiri obalabira ddala nga bo n'obwongo bwabwe n'embeera yaabwe baamanya nti ekintu kye bakola kikyamu katusookere ku kitutu ye yadaivatinga amabaati agaga Kalamojja n'olaba nti bagakwatidde ewuwe nga bagatunda ate bagasanze ne maama ate bagasanze naani oyo olabira ddala nga conscious yali amanye ekigenda mu maaso omulala ye muganda wange Honorable Amos Lugoloobi kubanga ye bagasanga ku kiyumba kye ewaka nga bagakubyeko egundi kakati oyo abo ababiri be bakakwata toyinza kuŋŋamba nti Kibuyaga ye yabakwasizza ebibakwasizza ebibakwasizza byebyo ebitegeerekeka kakati abalala babiri boyinza okulaba nti nabo bali direct naye saagala kubamenya mannya wano naye nga saagala kubasinza enoonyereza naye ono eyagatunda nono gwe basanga ku kiyumba ky'embizi agataddeko wakaawe abo banjawulo kati oyinza kuŋŋamba nti ojja genda okwata omuntu newankubadde oba olowooza ti alina amaanyi oba agenda kukola ki omukwate nga talina kye yali akoze n'amabaati si ye yageewa bagamutwalira ate n'agakwata n'agateeka ku ssomero ekiyumba kyayogerako kyali kyati oli mu advent bwateekako ebisolo ebirala mulidagende ekisolo kirala nnyo amawulire gano amawulire getusoma olumu gegatuwabya kale kakibeere kyante kakibe kyaki oye yalaga ekifaananyi so kabeere nga ekikulu ekirimu nti amabaati kugateekawo we ku kiyumba kyekyebisolo
ebbaluwa President yalaze saidi kwali. Talaze saidi. Political action. President yakugamba nti mulimu abantu ba biti bibiri era mmedi nkyogedde wano okuva twatandika discussion y'amabaati nti amabaati gano galimu abantu ba biti bibiri. Mulimu omuntu eyafuna amabaati ng'amanyidde ddala nti amabaati gano genfunye ga Karamojja ye n'agafuna n'agatunda. Ne mbamu omulala eyafuna amabaati ng'amanyidde ddala nti gano amabaati ge Karamojja ate n'agatwala ewalala awatali Karamojja. Ne mbamu n'omuntu eyagagaba ng'amanyi nti agaba amabaati ag'ewalala n'agagaba ewalala. Naye ne wabaawo n'omuntu eyafuna amabaati nga ye amanyi nti nfuna amabaati mu ofiisi ya Prime Minister, nze nfuna amabaati ag'Etteeso, nze nfuna amabaati aga Luweero Triangle, nze nfuna amabaati aga Kyoli, nze nfuna amabaati aga Bunyoro. Abo abantu abo nga ye awandiise n'asaba jjo nabadde njja n'omubaka era nga tuva e Kasambya mu mmotoka gwe sigenda era kwatula. Ne mugamba nti owedde nga twakafuna amawulire g'okukwata Honorable Amos Bugoloobi. Ne mugamba Honorable goddako nawe bakutwala kuba erinnya lyo kweriri ku lisiti. N'agamba nti nze ne banantwala Katonda wange amanyi nti omutima gwange tegwali mu ekyo. Kubanga nawandiika ebbaluwa n'agitulaga n'okugitulaga yagikuba ekifaananyi. N'agitulaga nawandiika ebbaluwa yange mugiraba ne mpandikira Prime Minister nga musaba amabaati. Era n'agampa era basayidi bazze bakaneewubako emirundi ena nga mbatwala ne ku masomero gye nakola ki gye nagagaba. Kakati oba bansibira ekyo bansibira ekyo. Weewuunya mu mabaati ago temulimu mabaati gajja mu Buganda. Nawulidde aba MP amanya nagalabye gwagadi ate tugamanyi aba MP b'e North nabo bulidde ekiro bakoze press conference yoga twagala amabaati gafu aga North bwe nategeredde nti wali amabaati ag'ebitundu ezo affirmative regions zina amabaati fega abantu gira muddala tulina mu Luweero bomahali mwaliza ngene wayimamu mu affirmative region kigale bwana mu Buganda tulina Luweero Triangle ekyabalwa ya president kijja kutataganya kunonya ngati nkyembadde nga tegenda tutaataganya kubanga akugambye nti aba baafuna amabaati nga bagafunidde bamanyi mu mutima gwabwe nti gano geKaramojja nze genfunye, gano genfunye baŋŋambe gagabira abantu ate nze ngakozesezza ebyange, gano genfunye gali bwe gati. Oyo akikoze n'obugenderevu obumanyiddwa. Era n'agamba nti poliisi enoonyereze ezuule abo. N'amala n'agamba nti naye abaafuna amabaati mu mbeera nga tebategedde ng'onompi gwe nkubuulidde waawano. Njagala kugamba mu Honorable Bwanika nti waawano mu Buganda. Oyo yagafuna mu mbeera yawandiikidde Prime Minister n'ebbaluwa yagiina na buli kimu bwogenda n'okwata abo abafaanana bwe batyo. Oba ogenze mu bya busezi Obedi byayogera ogenda n'olumba ababa ng'oyaga nze munnange gaagano nagateeka ku ssomero gundi nagateeka ku gundi oba ogenze mu bya busezi. Tomanyi basezi abasezi tamala galya buli muntu oba yazza ateeseteese bw'ola ayita wali tolowooza nti anoonya gwe gwanoonya ogwatwala aba yamutegese talya buli muntu ati waliwo direction nti gavumenti etandise kulwanyisa enguzi ngaba weyerwanyisa ddi bannange ebintu bino ebisesa ate byewuunyisa naddala ng'otunuulidde engaba yaki y'amabaati y'ebintu mwalimu enguzi boddayo n'otunuulira anti naabo bonna bajja kugamba nti amabaati gano gaali gakaramojja oba agakaramojja tugazuulira ku kiri galo gekaramojja kuba amanene gonna ge boogerako galiko ekigambo kimu tegaliko nti karamojja galiko Prime Minister's office oba office of the OPM. Awo wewali obuzibu obunene naye abalina amaaso nga gayita mu kisenge kino ebitula bibiri eri ebweru bwandika byazze asongako ensonga y'ensonga enkulu
era temukyewuunya. Manyi systems bwezibaawo b'abantu bwe balwawo waliwo bookoowa olwano namukoowa naye ate mukwata ntya kuki ku nkoona. Kyobola abakadde baffe baatusooka abakadde bo yabeeranga ne mukyala we bwawulira nga amukooyi ng'agamba nti oyo namuwumuzza ng'asigalawo kubanga banandaba batya maama w'abaana bange nga mugaye nti akole ki agende ku myaka 3 gye mmaze naye wano n'amusaya kati muno mulimu amagezi n'olukwe lwavu okusooka nze bwombuuza nti ebbaluwa eyo tetataganya ijja kutaataganya teri mu kilwaki ani agiwandiise medi president yawandiika prime minister yakeera etya ng'enkya eri mu social media nga tebanajyogerako nga ffenna tugisoma. Ekyo kyokka kyekikulaga. Nakugamba njuliza nnyo akatabo ka Francis Mbuga bakayita Betrayal in the City. Yagamba nti when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it is not enough to say that a man is mad. Yagamba nti bw'olaba okutabuka kw'ensi kw'ekitundu kwaba ekitundu n'abantu ne kusanga omuntu nga yanakola dde atuddawo bw'ati nekimutuusaako embeera etali ya bulijjo omuntu oyo tomuyita mulalu. Amabaati gano entambula yaago n'ebintu ebisinze ku mabaati ebibaddewo amabaati ne helicopter bigerageranye. Helicopter ze Belarus bigerageranye ng'ate helicopter baali bazigulira ki security. Ekintu ekinene President Museveni's time is security. Byakomawa walaba mu bino ate mu kiseera ekyo nga bakyayina n'amaanyi ago kati bannabeera compromised nga bwe bali olwaleero kuba kati abantu bangi bali compromised bali mu bondage. Kabeere president yennyini waliwo byatya nagaa nti kino tujja tukirese. Nolwekyo nze ku lwange ndaba nti waliwo oba oli awo abantu abamu baafuna ebifo nga tebateeka kubifuna ne banoonya amagezi tubibajjako tutya ne bafuuka oli omukyala gwowangadde naye ogaa nti asigala abaana abeerewo okukiikako kwomukuvuddeko n'abeerewo n'ensi tunule bulungi ng'ogenda wa mikolo. Kakati olwaleero ndaba tuvuga tudde eyo mu bintu bino. Kanzije katono ino. Constant movement. Naga constant mistrust. Bimbunguliza kodi Yesu sema gisewete total concealment. Toyogera kintu kyonna ekyo kadi mukulu mawanda ali mukulu mugambe NRA code total concealment take nkola ya kodi za NRA mugambe nale minister wali omunsi polisi yekira agenda okuyimirira lugolo omotoka ibaganya mugulira ninga mu police nati minister who are you cause I'm a journalist I'm from this story I've been sent by my boss kampuyambo yegora ba minister wa IT ICT abizo kwatu mutegeke nowiza kwatu mutegeke national guidance azikoyimirira munani lugolo baganya okugulawo gwebaza teri musasiko bagala mu mali omati teri musasiko bagala bali omunsi cabinet minister bamuganya abapolisi yekira okuyingira ate sebo maybe webanaava kubasaanidde okwatibwa ne bakwata omusezi atasaanidde ensi ejja kumanya ekyo mu kiri bano bakimanyi omusezi nti yono kati baagala embeera abantu gye banakkiririzaamu ati bona okwata omusezi nga tasaanidde kukwatibwa ku bibaddewo kubanga bino ebintu buli muntu abadde abigoberera gye byava ne gye biri ne gye bitambudde kati oyinza kuleka gwewasaanye kukwata n'okwata mulala she has been arrested. Front page of Nukuteneni. Take us up, munna. Rahmatullahi wa barakatuh. Yes,
webaza okusiiba imaamu webaza webala omulimu gw'okola lwakuweemu ekisinga obulungi abantu bodduukirira imaamu Kasozi kibiina kyaffe ekyo ekiri wansi mukamukamu. Ekisookera ddala ensonga zibadde bbiri. Obumu obwayogeddwako ffenna tubukkiririzaamu, naye muganda wange Empindi ayagala obumu obwo bubeerewo n'amakolo agenda mu kintu kye ye kyakkiririzaamu ate bwakutazze mu kike olwo aba mukyamu. Era abayimbi abo b'oyogeddeko babadde batuufu kubanga embeera eriwo buli ali mu ekyo alaga nti aba awabbira ekyo kuba obusiraamu butugamba okimanyi bulungi teweefaananyiriza kintu ky'otali wa mukyo, bw'okyetwananyiriza oba wa mukyo. Ekyo nga nkimaze nga nzize ku nsonga y'amabaati. Nze nina kye neewuunya, waliwo akatabo kakawandiikibwa nga kagamba someone was more equal than others. Bwe baba basenye Oweekitiibwa Lugoloobi ne basena mukyala Kitutu, twebuuza na buli kati ono agula amabaati nga bw'agazzaayo mukyala Anita Amongi ye takwatibwa ali ki? Kyenfundikira nakyo kiri ki? Nze nno nina kyendaba nti waliwo olutalo oluli munda nga si mabaati nga bw'alisafejja bakuba buli kiramu. N'olwekyo munnayuganda munnange nze gamba ekintu kimu, twetunywerere ku mulamu oguga nti mubabbi mmedi oyogedde oli omuzanyi wa firimu eyali Dijango ne mubabbi wabaawo gwe bayita Dooni. Tetuyina Dooni wano mu Uganda gwe tuyina okugoba mu ntebe. Hello. Ebulira. Wanji. Niyo waliko mukama wange. Bali kuliza sebo. Tukakatako ekyo. Nze musajjawo musoliro. Muli mutyeyo sebo. Tutunda emijoozi egy'eri. Bannange kyanaku nga batulaze mu lupapula luno tumaze emyezi 2 twogera ku mabaati gatandise okukwasa abantu, naye ng'amabaati simanyi bwetugagatakata gagenda kusereka nyumba oba mmeka, oba gaali ga nyumba mmeka ekalamoja oba n'abakalamoja abalina obusobozi obugasereka ku nyumba nakyo ekyo nakyo ebyo byonna bibuuzo. Ekirala abakalamoja baali baagala mabaati nga bwe tugamba nti gakuggyawo katula solingi. Nsuubira nti tufunye ekyokuyiga mu mbeera efaanana bweti. Abantu mwesige bannammwe mubakolere byonna bye mwagala, naye mugende musoma akatabo ka Major Retired Kazola John, Betrayed by my leader. Retired munansiko munno. Betrayed by my leader. Leader we are. Gwe alina yimunsi kubayogera ku bulamu bwansi ani yali akulembereza bumali simbolo no muveko. Mwebale abatuwuliriza Medi webale programu eno. Tusabe Mungu atuyise mu muyaga guno omusezi kyakulya ogw'amabaati, naye nze nina essuubi nti teriyo musezi gwe batunuulira era bwe banaakwata atasaanidde kukwatibwa eggwanga lijja kumanya nti ensonga ebadde endala nga waliwo ekigendererwa kirala. Sebo njagala okujjukiza abantu bewaffe mwenna ne bannabuddu mwenna nti olunaku olw'enkya tukeera mu misinde. Ekyokubiri njagala okwaniriza bannamasaka mwenna bannakyabakuza n'ebitundu ebiraanyeewo ku kereziya enkya ssaawa 4 mu misa. Omusumba Silverus Jumba ng'akulembera omukolo ogwo okuggulawo ennyumba z'abasosodooti ate n'okuteeka ettofaali kuzimba ekereziya ekyabakuza. Tubaaniriza mwenna. Buli kadde CBS FM ekuwa amawulire agafa mu kitundu kyammwe.